kumulonda ng'abantu basuubira alina byagenda okubakolera naye omubaka n'ababulako ffe kyetwetaaga twetaaga okusitula abavubuka bifo nga tetunayogera kintu kirala kyonna twagala tutandikire ku bavubuka tubafunire ebyokukola bitumala okubafunira ebyokukola kijja tuyamba okusitula ekitundu kyaffe ng'abavubuka balina bye bakola kijja tuyamba okugenda ku bakadde bano bataata bamaama nga ekintu kye tubawa kisigala mu nsawo kubanga abavubuka abawala baabwe batabani baabwe tebakibajjaamu kubanga tebalina bye bakola ekyamazzi nga mu katoogo eyo tusobola okutereeza nga tukola emyala naye omuntu alina okukola emyala alina okuba nga alina ne KCC kuba emyala sijja mubaka wa parliament wabula alina okuba nga asobola okukwataganira wamu nga KCC ne tukogola emyala so mu katoogo eyo tuba nga tusobola okukwataganira tugenda okusitulira abavubuka ba youth kubanga yamwe makanika engineer by profession mbadde nyina garage Egunga nyina workshop Egunga eya metal skills twagala abavubuka abo ab'ebyemikono be tunoonya tubayigiriza ebintu ebyo kubajja kukanika kuzimba kocha holding bwe tuba tusitulira abavubuka abo ne tubawa emirimu tuba kisobola otuyamba naye gavumenti tuba tugiwewuddeko abavubuka abadda ku social media ne bavuma abantu olw'okuba baba tebalina bye bakola so abavubuka bonna tubakunga nti bajje batwegatteko tusitule ekitundu kyaffe teri muntu agenda kuva bunaayira ajja situle Makindye East nga ffe tugifeerinze ab'oku kitundu kyetwetaaga abavubuka kuba united fenna tubeere wamu tusobole okubusitinga Makindye East nga tuli fenna obbasitula obbajja wansi nabo balabe nti tusobola bwe banaalonda omubaka nga waabwe wa ku ground kijja bayamba okubaamu essuubi okumanya nti omubaka gwe balonze alina kyagenda okubagasa omubaka gwe balonze kyannyonnyola kyekyo kubanga nze siri makanika engineer by profession kitegeeza nti omuntu ono bena amugamba nti tugenda kukanika tugenda kubajja tugenda kuzimba aba ategeera kyemunnyonnyola kubanga nkimanyi tetwetaaga kuleeta muntu atamanyi ate omuleete mu skills come here to help and to support our fellow youth Igaba parish here because all the people which is here inside they are our youth and those the people we are moving together all along. So we need to support each other. For example, these are youth which coming from the government side. Those people they are getting sport because they don't have anything they can do. What we want is what? We want to support them, to give them security. They can come on the road. We have to prove them from where they had the ghetto, the land side, because they are using a lot of things which is not helping them anymore. So how we can help them, give them skills. That's how we can boost our youth to get sport and to get any use with different people. Etuyambe enkwatireko tusitule abavubuka baffe abali Namuwongo abali ekikuba mutwe abali Eggaba abapozisibwa opposition nga babasuubiza ensi n'eggulu nga nabo bennyini mu ggulu tebatuukangamu nze nkisuubira nti singa tuba tukwatidde wamu ne gavumenti nze nsobola okuyamba abavubuka bano obbatuusa we tubeetaaga kubanga nze mbadde muvubuka munnaabwe ntulidde ku kitundu manye embeera y'omuntu owa wansi kubanga nange gyembaddemu ate era gyempitamu bwe tuba nga tukwatidde wamu ne gavumenti n'ensapootingi tusobola okusitula abavubuka baffe kubanga abo baganda baffe bakulu baffe bato baffe bawala baffe so gavumenti bwebe tukwatiddeko abawala ne tubayigiriza ebyemikono tubayigiriza okusiba enviiri okutunga ebyalaani naye ng'omuntu abayigiriza yoyo gwe bamanyi nti oyo tubadde naye ku luguudo tubadde tutambula naye nsuubira bajja kubanga nabo bagetinga inspired from me. Hi, I'd just like to say thanks to everybody for watching my videos and all of your fantastic and positive comments so far.